omulabe waffe tukwaniriza nnyo ne tukwebaza okugoberera Buganda Land Board byekola. Erinnya Kizito Moses Gambo B nga nvudde mu kitongole ekyo ekya Buganda Land Board. Tubeebaza mmwe abajjumbidde gye tuyita client interface. Mu Luganda kye tuyita okujja ku matabi gaffe ne mukebera fayiro zammwe. Fayiro nno ly'etterekero ery'ebiwandiiko ebikwata ku kibanja kyo. Twawandiisa dda abantu emyaka mingi emabega naye nga twalina okuwandiisa okw'ekikungo mu 2015. Twawandiisa abantu bangi mwajja. Abamu mwaleeta ebintu ebiggwayo fayiro zammwe ne ziggulwa mu butongole, abamu tetwabireeta. Ebyembi bwe twawandiisiza enkola y'endagamuntu yali tennannyikira. N'olwekyo fayiro ezisinga teziriko kopi za ndagamuntu. Tubakubiriza nti mujje ku matabi gaffe, mujje n'ebiwandiiko naddala kopi y'endagamuntu. Naye byonna bye muyina kugeza nga lisiiti, ebipalati bye twabawa oba kaada. Abamu temwafuna land electronic cards ze tussaako ebiwandiiko byo byenkomeredde. Kaada eyo nno nkulu nnyo kubanga ossaako ekibatu kyo, ekibatu ekyo nga kye kigikuuma. Twakubiriza nti mujje ku matabi gaffe mukyale naye nga tutandise n'ebusolo ekyaddondo olw'omuwendo gw'abakozi be tulina tusobola kutalaaga Buganda yonna. Naye tubasuubiza ebitundu amatabi gaffe agasigadde tujja kuba tujja gye bujja. Kyaddondo ne Busiro mwe muli amatabi gano. Nansana branch eri ku Nakkuule, tulina Muganzirwazza yekola ku Kibuga, ne tubeera n'Endejje Lufuka ekola Makindye Ssaabagabo. Twataddeyo ne Katabi ku Gombolola, ne tussaayo ne Kakiri wamu ne Masuuliita. Twakubiriza mujje tuba obuweereza obw'ekikugu bonna bwe mwetaaga mu Buganda Land Board. Ssaabasajja Kabaka awangaale.